bonna okubagiza family ey'omugenzi Moze Radio eyafudde enkya ya leero. Nabadde ku makya nga ndi mu mmotoka nga mpulira program nga Balamu bamukubidde essimu aba Top Radio okumubuuza ku mbeera ya radio nga bweri, obuyambi President bwe yamuwadde mu kumujjanjaba, n'ategeeza ng'embeera bwe yabadde etandise okudda engulu, alaga nti embeera eri waddewaddeko. N'olwekyo kyankubye enkyukwe oluvannyuma lwe kumpi dakiika si nnyingi, ate nga amawulire gavaayo nga galaga nti Mukama amuyise. N'olwekyo tusaasira nnyo aba family, tusaasira nnyo aba music industry, abadde omu ku bayimbi ddala abayimba n'owulira nga kutteko, era abadde n'essuubi mu kitone kyekyo, era nga oluyimba lwe olwa Mugaati gwa Bata nze ng'omuntu lunyumira nnyo era ndwettanira nnyo. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda amuwe ekirumiro ekyemirembe. Eyo nga tuvuddeyo ensonga eziri mu ddiiro gwanga nga bwe liri nga ozirambise bulungi, naye tulina okutunuulira ensonga ezo mu ngeri eri ku mulamwa ogw'okulaba nti si kyekubirira. Tulina okutunuulira kiki ekyaliwo, kubanga ekyaliwo nti waliwo embeera eyali ezze nga eri mu baboodabooda naddala abo aboogerwako, erabika nti yali ereeseewo embeera ey'obunkenke, embeera ey'obutagoberera mateeka, embeera ey'okutwalira amateeka mu ngalo, embeera eya kiwagi, embeera eya okukola nga bw'oba olabye, era nga abantu bangi embeera eyo bagyogerako, ababodaboda bennyini n'abantu ab'enjawulo. Kati ate ne wajja wabeerawo ekyaliwo ekyokutemula Accountant Workers Clinic, kirabika ne kireeta obusobozi obwayingira mu nsonga eyo mu bitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo okulaba nga biteekawo obukkakkamu. N'olwekyo nze kyentunuulira nti wabeerewo amakubo ag'enjawulo agatambulira mu mateeka. Kati batutegeezezza mukulu Kitata yatwaliddwa mu kooti ey'amagye. Mujjukira nti mukyala we lwe twali wano yali awaabye agamba omwami wange tebamututte mu kooti, simanyi gyali, tebamuwadde mukisa. Kaakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso, olina okutunuulira ki ekisaanidde okukolebwa mu mbeera eyo okusinziira ku kiba kigenda mu maaso. N'olwekyo okulaba nti atwalibwa mu kooti kigambo kya buvunaanyizibwa, atwaliddwa mu kooti ey'amagye era erina engeri gyekuttemu ensonga zaayo, kirina okubaako ensibuko yaakyo ekigisobozesa okubeerawo, kubanga waliwo obuwaayiro obulaga nti oba oliawo olumu bwe weeyisa mu ngeri efaanagana n'ey'abajaasi oleeta embeera ewaliriza ekooti ey'abajaasi okukangavvula, kubanga byokola, engeri gy'obikolamu ne byokozesa byonna biraga nti oli mu kkowe eryokola ebintu eby'ekijaasi, oba oliawo nga tebitambulidde ku mateeka. N'ekikulu kya byonna nze kyendaba nti olina gisaba honorable kubanga olina kampeni nange information nabadde nazo nembawa obuvunaanyizibwa baguse ensonga zaabwe nga bwe baagala. Kaakati ne kiba nti ekkubo erigezaako okulambulula, okutereeza n'okuteekawo
okulungamya ensonga nga bwe zibadde zitambula eryo ekkubo lyakwatiddwa oba ttuufu oba kyamu ekyo amakubo agakirambika weegali naye nga nze nsuubira nti ekigendererwa kwe kubaako akabonero akalaga nti bw'oba okoze ebintu ebitatugaganye n'amateeka ovunaanibwa mu ngeri eba esaliddwawo kati oba kooti y'amagye oba kooti eya civilian awo debate eyo nayo weeri eri secondary ekikulu kyenandivumiridde ennyo kwe kuba nti akwatiddwa naye talina wonna waatwaliddwa okulamulwa ebyo bibyo era bibyo bw'oba obyogera byogere ng'ebibyo kuba kati wano nze siyinza kuwakanya mwogezi w'amagye kye yayogedde emisango gy'alambuludde nti gye gyamugguddwako kubanga nze kyesikkirizigana nakyo oba kyenyinza okufunamu obuzibu tewali misango gigguddwawo era tegimanyikiddwa era talina waatwaliddwa wonna okulaga okuluŋŋamya oba okubonereza ekyo mbeera nakyo obuzibu kaakati bwe wabanga waliwo obuzibu mu nteekateeka wagyatwaliddwa ekyo ate nakyo kirina omwagaanya ogusobola okukiruŋŋamya naye ng'ekikulu kya byonna nti bwe wabaawo ebiba bikoleddwa nga si bituufu enkola ey'amateeka eragira nti wabeerawo ekikolebwa era kati we twogerera waliwo ekikoleddwa ku nsonga eyo naye era jjukira bamututte mu kooti eyo whatever kooti ng'essaawa namunana zaayitako dde abadde mu 200 hours plus era ebyo nabyo biri kusoomooza era waliwo amakubo g'oyinza okuyitamu okubicyalenjinga ye sisitemu nga bweri era nkikakasa bateekwa okuba nga balina ensonga ze basobola okunnyonnyola okulaga lwaki naye ng'ekikulu kya byonna kwe kuba nti omukisa guweereddwa era bwe guba guweereddwa nkikakasa nti asobola okukiikirirwa n'afuna looya we amuyambako n'abanga annyonnyola sayidi ye eya story given an opportunity to tell his story. Honorable Ken ogamba ki Honorable Sebalu yaliko mu East African Parliament musuubira okumanya ebiwanvu n'ebimpi era ng'oleta wawa nga tumaze okukimanya nti bonna babadde batwalibwa mu court martial drive yonna through their lawyers bagivuga baagala kudda mu civilian courts of law eri kizikiza kyereere kiki kyotegeeza bw'otavaayo kumatiza bakulabana bakuwuliriza nti kitattawaali tewali mu mateeka era tewali garanti nti ajja kufuna fair trial egerwako mu constitution y'eggwanga. Of course, lawyers baganda bange enkola gye bakolamu an open court. Law osobola okubeera access to lawyers. So that's a constitutional right. Two, doctors bo nabo balina okukulaba. Kyora prison gy'olimu olina okubeera accessible. Bino byonna tebiriiwo. Kati what is this kind of case? State ya Museveni etuuse ku level okwata Museveni omukweka namutadde mu court by a letter abantu bana badde bakiraba webali information honorable Ken yagala kunyoma honorable Sebalu relatives baabwe ne babatwala ne balaba honorable kasooka bamusiba teri yali amulabye honorable Ken tunule sirika honorable Sebalu genda mu maaso omanyi agenze n'agamba nti nali mu East Africa era ebyo tetubikola ebyokulya ekimuli yenjawulo eriwo nti oli bw'aba ayogera omuwa obudde n'olwekyo nono yaliko mu ya Uganda genda maaso era kyenvudde mugamba nti n'olwekyo nze omulamwa gwe ndiko nti obukyamu n'obutuufu amakubo agayitirwamu okulambulula ekyo gwegali naye kyesikkiriziganya nakyo kwekwata omuntu taweereddwa misango lwaki akwatiddwa tatwaliddwa mu kooti yonna oba yamagye oba ya siviliyani
awo nze we nina obuzibu kati bwe kiba nti kati atwaliddwa kiyinza okuzuuka nti watwaliddwa wakyamu era amakubo agakiruŋŋamya weegali eyo ye nnuŋŋamye yange gye njagala okuteeka ku mmeeza nti kakati bwe tugenda ewa mukulu Kirumira waliwo ebintu bibiri ebivaayo. Kirumira yennyini mulabamu ensobi naye ate ne poliisi nayo yennyini waliwo ensobi gye ndaba. Ekisooka mukulu Kirumira kati we twogerera kubanga poliisi togivaamu buvi nti oyogera nti ovuddemu ekyo omuntu yenna akimanyi nti si bwe kikolwa era ekitongole kyalimu kiyitibwa disciplined force. Ekyo kikulaga nti kirina enkola enteekateeka omutindo n'entambuza gye kitambuzaamu ebintu era nga kirambikibwa bulungi kubanga poliisi singa bw'oba ogiyingira ogamba bugambe nti leero ndi wa poliisi n'ofuuka ng'ekigambo kyo ky'ogambye kye kikufuula owa poliisi kitegeeza nti era ekigambo kyo kikufuula okuba nti toli wa poliisi. Bw'obanga olina emitendera gy'oyitamu okwegatta ku kitongole kya poliisi era nga girimu application n'ebigenderako era n'emitendera weegiri gy'oyitamu okulekeraawo okubeera omu ku ba poliisi era akola emirimu gya poliisi. N'olwekyo eyo yo enkola etambulira ku musingi ogw'empisa mu buli kyokola n'engeri gy'okikolamu era okikola ddi era okikola otya ogwo mutendera gulina okugobererwa. N'olwekyo nze nandisuubidde kubanga n'engeri gyakireeseemu erimu obuzibu. Already ali mu nteekateeka ez'embeera ezimuvunaanibwa ku nsonga z'empisa wano nawali mu nkola y'emirimu. Eyo enteekateeka tennaba kuggwa nti ate kati nvuddemu kubanga enteekateeka eyo erina okutambula n'ekomekkerezebwa olwo waliwo n'okujulira ng'olagira ddala eri gyali mu tribunal. Waliwo n'emikisa egy'okulaga nti ekikolebwa si kituufu era waliwo emitendera gy'olina okuyitamu okulaga nti abo bennyini oba oli awo gyendi si batuufu kukola ku nsonga eno olw'ensonga eno n'eno. Enteekateeka ezo onabonga muteekateeka eyo oli mutuufu naye Kirumira mugoberaka yagambye nze ndi mwennyamivu suubira fair trial nebinaavaamu sibyesiga kubanga emisango egimu nagiza nkyalina bagamba nagiza ndi oli Kampala Nansana ne bantwala ne ku training ne bankuza n'okunkuza n'enfuuka ne DPC ate kati bakomyawo emisango gyegimu bakuza mumenyimu w'amateeka. Okimanyi nti omusango teguvunda ate era omusango bwe watabaawo agugjeeyo guyinza obutabeerawo. Oyinza okuba nga wabbye leero naye obujulizi omuntu n'avaayo nti mu kiseera gundi yabba ekyo tekikufuula nti tegukyaliwo. N'olwekyo nga bwe bagamba omusango teguvunda kasita guggyibwayo ne guteekebwa mu mitendera mwe gulina okuyita tekirina. Era abamu kubazza emisango abantu batuuka ne babeeraawo ng'afuuyirira kanwe nti singa guno teguvuddeeyo singa guno kati biringa bino ebya corruption oba omuntu nga yawuutanya ensimbi ne bwe giba myaka 2 obujulizi busobola okuvaayo omusango ne gukuggulibwako era n'obwanga oweebwa ekibonerezo okusinziira ku nsalawo. N'olwekyo nze ekyandibadde kikolebwa bw'abanga talina bumativu eri abo abamuwozesa era amakubo agagoberera amateeka n'okwekubira enduulu weegali gasobola okuyitamu n'aluŋŋamya ebyo byatakkiriziganya nabyo oba ensonga zatakwatagana nazo. Kati ate bwe ntuuka ku poliisi ekifaananyi kyendabye wano kifaananyi si kya buvunaanyizibwa nga basala oluggi kifaananyi si kya buvunaanyizibwa era tekiwa mbeera ya bugunjufu kubanga omukulu ono abadde mu maka ge ali waka. Poliisi ebadde esobola okuteekawo embeera n'esarawundinga amaka ago n'ebeerawo ne bwe yandibaddewo wiiki emu oba 2 oba 3 obudde bwandituuse n'enfuna embeera gyemugjayo nga tewaliiwo nnyo kukola damage nakola mbeera eraga ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa. N'olwekyo ekyo kyandibadde kisobolwa bulungi kuba ne house arrest weeziri yandibadde abeera surrounded
era nekibeera nti kati ali under house arrest naye nga bwe balindirira omukisa ogumufuna mu ngeri ey'ekigunjufu. N'olwekyo ekyakoleddwa ekyo nkirabamu embeera esiiga ekifaananyi ekitali kirungi, ekitali kya bugunjufu, ekitali kya mbeera ya buvunaanyizibwa, kubanga waali mulamu era asobola bulungi okufunibwa mu nteekateeka. N'olwekyo awo ntunuulira bombi nga naye wali mu kuyita ab'amawulire ebintu bya disciplined institutions ng'ebyamagye tebigwera mu ne police is a disciplined organization, it is a disciplined force era kwetambulira. N'olwekyo akagambo ako disciplined force. Kakati gwe omuntu omu bw'asobya oba omulala, era kyenvudde nkikondemminga nti kye baakoze tekiraze mutindo gwa mpisa zisuubirwa. N'olwekyo awo kati naye okwerangirira nti kati sikyali era kino na kino ne ku post n'avaayo nganzize Kampala yo yazze kubanga abadde alina okugenda enagguru. Yes, ali wano ku nsonga y'okwennyonnyolako ku misango egyo. Ekyo kyo kiri proper nti aliwo okunnyonnyola, naye okubeera ku radio n'ogamba nti kati sikyali, eyo si yenkola ey'ekigunjufu egoberera enteekateeka ez'enjawulo okusinziira ku ranka ye n'obuvunaanyizibwa bw'alina n'emirimu gy'akola nga njagala commenting nga sinagenda wa Honorable Sebunya. Kirumira yagambye nti bannaye tukooye force gye nkoleramu erimu abantu balinga bakyalo kimu, ffe abaana batusudde eri lutamaguzi byatera okwogera wano n'omuwakanya Sebalu kati ofisa yennyini yakyogedde balinga bakyalo kimu, ffe tuli eno tubona abo. Kakati omanyi waliwo ebintu bye tukozesa mu lulimi naye nga tekijja kubanga ddala bw'ogenda okutunuulira oyinza ogamba nti oba bava mu region emu naye tuyinza gamba nti bakyalo kimu. Ekyo tekimakinga sense, okiraba bulabi era tekikwatagana. Naye nga mu byonna n'ezo ensonga zonna zawadde emyagaanya weegiri gy'asobola okuyitamu mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, mu ngeri ey'obugunjufu mwayita. Kubanga ekimu ku kiri mu nteekateeka zino kyekintu kya president. Ndi kakati buli muntu bw'anaatuuka ng'agamba leero siriiyo, n'ali eri siriiyo, n'ali eri siriiyo, olwo ekitongole kinaatambula kitya? Olwekyo enteekateeka zirina okugobererwa okulaga nti ekitongole ky'olimu kirina enteekateeka mw'oyita okukola buli kyonna ky'oba oyagala okukola. Bw'oba oyagala okuyinga era enteekateeka we ziri, bw'oba oyagala okuvaamu era enteekateeka we ziri, bw'oba olina ebikukosa amakubo weegali mw'oyita okunnyonnyola by'olaba nti tebitambula bulungi jo mwami Kayima yagaye bayinza n'omugaano okuvaamu. Waliwo option nti osobola okusaba resignation ne bagikumma. Kati osimanyi oba osigala otya ng'okola but you have resigned mu mind n'embirala. Tulaba maaso ku ggwanga BBS Telefinance Stephen Dunstan busula ye Honorable Mike Kennedy Sebalu. Honorable Sebunya, are we seeing a constitutional crisis? Kubanga tulaba twajaguza kwade kujaguza marking 32 years of NRM amenunula ngegwanga NRM yanunula egwanga Uganda NRM ngakutumya tanawo kujja maybe ayinza okutukomentinga ko bogamba nti resignation yo is invalid twakitegeeza to resigninze kibenyo kyaliwo. Yes, then katata arrest ejirawo arrest Kayima yagambye wejira indiscipline kirizibwa okwegera n'abamawulire kula police ye spokesperson obanga DPC ngoli corporation nabo okutawo bakukkiriza okunyonyola tukute babiri tubasanze bwe bati nayo yazze alinga akolokota force agisiga ekifaananyi ekibi according to ASP Kayima. Naye Honorable Kasula anakyogera tula constitutional crisis amenunula gato wakagagira bayola ba boda batakusemayi babatwala court martial batabadde na byakwensa by'amagye tulaba kugaba ebintu biri awo semateeka aliwo. Kakati nze kyendaba ekikulu mu byonna kiraga nti tukyali a very young democracy. No, we are not a democracy at all. Oba tutandika ate tuli democracy naye tutandika China ekivuddemu mu lubuto bakiyita still basi. Yeah, tukatulina okumakinga sure nti
ekiri mu nsi nti ensi edduka misinde Yes. mu tekinologi era olaba nti sawa yonna whatsapp wani simanyi twitter simanyi biki sibiriiko ebisinga naye bireeta amawulire instantly akati ne kamera efuuse weapon kamera zino zikwata ezamawulire zikwata abantu zifuuse weapon ne voice naye efuuse weapon akati Uganda ekijintabulako nti tulinda ebizibu ne bitandika okujja ne tukatugamba nti taxi zino tezandibadde organized ne tukola etteeka oba mu local governments oba mu municipal councils zaffe ne tukola amateeka okuregulatinga taxi zino bamala kukola kavuyo tugaa nti tulina obuzibu bodaboda zajjanga ezisaaga infact ndoza tutasoko awaka wakibirige kubeerawo bodaboda waliwo omulenzi gwe twalina bamitanga Sam ng'agula obupikipiki naffe ne tubuyiga obuvuga naye within no time obwali obwekucakalirako nga bufuuse bwa transport akati bwe businga mu Uganda okutambuza abantu in any part of Uganda oba oli ggulu oba oli Kalamoja oba oli luddawa akati kino kyaba kitatta kibadde wano mu Kampala kyatandikira Lubaga bano bataata baakyo ekya bodaboda 2010 waliwo ekyasookawo naye nga si kibiina ky'amaanyi tekiwulikika akati ne bagenda nga beekolamu omulimu in fact nga beesolozaamu n'ensimbi era nga banoonyeza President Museveni akalulu sooka ovemu okulwanyisa Museveni naye basooka ne bagala ne bawamba n'ewaffe ne bajja ewaffe okuwamba enansana manyi babadde nga bawamba stage ku stage nga bagenda bagejja naye nga teri institution yonna oba local government oba town council ebaregulatinga I think KCCA yagezaako naye poliisi n'egiremesa ne bagamba n'ogamba nti naffe ne twesunga okulaba nti stage ziri gazetted biki biri order waliwo order because you'll find the stage teyina toilet naye nga baliwo 15 olunaku lulamba batudde awo bali mu maaso g'amaduuka bali mu maaso g'akasagazi tebalina toilet tebali organized naye nga ssente bazejjamu akati ndooza ssente eno yesinze n'okwalira obuzibu sente eno buli gye bajja buli omu akola stage nga avugirawo average mitwalo 5 so bodaboda mitwalo 10 oli mu biliyoni 5 Honorable Sebunya kizakadde kokola ku nsimbi katuuse ogenda kutandikira oluvannyuma tunagenda omulala amaaso ku ggwanga ku BBS Telefina kwoli akajja n'obwedde ali naffe tovaawo tukyagenda mu maaso. BBS Telefina amaaso ku ggwanga nze Stephen Danstan Busulwa njagala kujjukiza nti okugaba omusaayi kujja genda amaaso ku Lwokutaano rather nga 5 nenga 6 ku Monday n'Olwokubiri Sabbiiti ejja ku Bulange Gardens kutegekeddwa Kabaka Foundation, CBS FM, BBS Telefina ne Red Cross. Mu studio nyina wano Honorable Ngabo Balaba naye Honorable Paul Tamaguzi Semakula angambye Busulwa tuli eno Bulaaya atwala bulungi ku DSTV naye poliisi yeetaaga okutereeza kubanga yerina okuyamba omuntu wa bulijjo naye ekyo kisoboka nga bajenera abalwanagana batuusa okukkaanya n'okuwaŋŋana ekitiibwa naffe mukimanyi nti enjovu ebiri bwe zirwanira Munyeera yafa Lutamaguzi Semakula na Kaseke South mbadde nkasumula kuba ali bweru ebweru gyali ate kyali sina Kaseke ekya Congo Honorable kubira ku nsonga eyo badde ngamba nti tulina way forward nga eggwanga nga government nga abaka ba parliament buli asobola yenna mukulu lukyamuzi ono asoma constitutionalism omuntu yenna asobola constitutional law ayina tuleete etteeka erifuga zino informal institutions zaffe ezimeruse ezimeruse mu babodaboda ezimeruse mu taxi ojja kuzisanga mu bintu ebirala ate nga Uganda gyeraga tugenda mu byamafuta kale obuyaaye bujja genda bukula butusanga tetwetegese ekyokubiri nti nga waliwo gaapu muki mu mateeka n'abantu baffe olwakuba tebalina mirimu batandise nnyo okuyiiya byatandika mpolampola ku byalo byaffe nga tulina bakasolo group ab'emaganja bakimanyi ab'ekabwepe bakimanyi ab'enansana bakimanyi obwana obuto obukozesebwa okubba abantu ne bulinnya mu bikomera ne babayo ebintu ne babikuŋŋaanya ne babitwala oli n'agenda n'abitunda nga oli abakulembera kibinja otegedde akati ebyo
nabyo birina okukolebwa. Poliisi yaffe erina okuvaayo nekolekwebyo tukoze security yaffe tugikozeeko tutya. N'ekirala sijja kwogera nnyo kyekisembayo ku Kirumira bw'ogatta ekyakirumira n'ekyakitatta efaanaganamu kati tulabanga security forces eziri ku abalwanagana eziri mu Sobi agamba yatemula tasula mukomera naye ate Kirumira agamba nti waliwo ebizibu mu poliisi yasulayo. Kati events zino bbiri zitadde security zaffe ku minzaani. One, tulina abakozi abamenyi b'amateeka wabakwatibwa batya oba batambulibwa batya bijja kutambula. Tulina okwawula form ne substance. Akati tikitateeka gwe bakwatidde mu bintu bino bakwatiddemu bangi, so bwe twogera ku kitateeka tulabanga abeekubiira tukoze tutya okusooka ngambi nti amateeka gali mu gaavu ebintu bino ebijja ebito ebitutumuka informal institution zino nti omuntu akwata ekibiina n'akikulira n'amala n'akola ebibye n'akola n'ebya party ya movement n'amala n'akoleramu n'obumenyi bw'amateeka. Waliwo abagamba bwe bunyanti mwandibamu okulwanira ettooke kubanga obumbi 5 bwe tutera okubala era si ate bugamba nti stage bwe leeta bwezi ne bwezi ayingira boda kuba bo akakwata kitatta noito tukikola ba boda nola to streamline boda business tuli lwaki bade tukikola kitatta yabadde akiremesa anti kakati kitatta yagejja nnyo nga bwe kugamba tewali guidelines zite wali regulations zite wali teeka ati kitatta n'agejja ninga agejja kwani agejja ffenna bannayuganda tubadde tusirise security forces zisirise indala zikolagana nabo barabara omushana babajjako information kwe batubegera yavaayo kwe batubegera bamanyira bwe tusula bamanya relationships zaffe network zaffe bazimanyi bwe bamala okugejja nga tewali mateeka. Ona lebo issue eri nti because tekyali kyama kitabaleta kwatwako olwakalekimanyiddwa olwa Inspector General of Police olwa police generally it is Inspector General of Police twala parliament emubuuza nakkiriza nagamba yatuyamba okulemesa abeekarakasa. So it's official because it's before parliament. Now onayagala okuki correct it okukitereeza very good agala okukitereeza oba minister wa security oba president oba okukigogola oba minister wa security oba president kike kwaki kimulema okuyitira mu makuba amatuufu n'ayita wansi w'emmeeza lwakuba nti kale kiwa yamulemeseza oba yamutidde. Nawulidde Kampala State Council Betty Kamya ndowooza nabo bali bugivinza kubanga musi yabigezaako ne bigaana awuddeko bwoleko naye kati kamalize nga ngamba nti okujjaho nga tutereezezza informal institutions zino netuzikolera n'amateeka ebyo bijja kwongera okubeerawo kuba kati waliwo n'omulajja okiwamba. Daman, are we seeing a constitutional crisis? Tulaba katubagiro kasemateeka tuli mu crisis kubanga Sobi agamba yatta yajaguza n'amenunula wamulabi mu tuli mu crisis njagala okwabula buko Honorable Sebunya ayogedde point enkulu nnyo ekwata ku cyber law amateeka agakwata ku nkozesa ya computer. Uganda kati ndala nnyo ku Uganda yaliwo emyaka 2 emabega wateekwa buteekwa okubaawo a new infrastructure of training mu police school emasindi n'awalala n'ekibuli okulaba nti cyber law eteekebwa emanyika n'enkozesa ya computer yeeyongera okugaziyizibwa mu kuyigirizibwa. Otherwise okukwata ababbi abamenyi b'amateeka bonna kakati tokyasobola bakwata nga toyina accessibility ku cyber. You're not ahead, nga toli ahead ku cyber kubamenyi b'amateeka. Yango honorable Kajet. Naye njagala okuwa ku magezi ku bintu byetwogerako kakati naddala ekyakitatta. Isu ya kitatta abenga ebintu byabadde akola ne Kayihura bibadde byambyone nga si birungi nnyo naye ng'omuntu is a human being ateekwa buteekwa n'abalala balina ateekwa buteekwa okufuna access to justice. So balooya be nga bakolagana n'emukyala we oba ne family ye basaana batebolinga omusango mu high court and basabe habeas corpus okulaba nti omuntu waabwe aleetebwa mulamu oba mufu
kuba bino si byakuzanya bayinza okulowooza ddala nti nno gyali ng'ate taliyo engeri gye bamukuttemu abamu bagamba nti baagala kumutolosa oluvannyuma ebisango bamenyemenyewo ekyo nakyo wekiri naye ekikulu kiri nti nga tulina constitution etudirectinga there must be respect for justice sikitata atwalibwe mu court of law emanyikiddwa which is the high court era njagala okutta omulamwa mukulu Ssebalugu abadde agezaako okuleeta ng'atamatama ng'alinganga ananagira kuyiswa ekwata ku court system sebutogamba nti galinga ananagira obeera kutyobola kiwa honorable munno gamba gotakkiriziganya nagwo ajja kwennyonnyolako nze nungamya kakati n'olwekyo omukulu Ssebalugu kyabadde tuli ku pano ya kibunjufu mbadde nkiraba bulungi naye ndowooza mukulu Ssebalugu kyayerabidde obutaleeta kwe kubeera straight forward obanga gye bamututte eyitibwa nga court martial eri wansi wa high court ate ngwe emisango egimuvunaanwa giri criminal and some of them involve terrorism tewali nsonga n'emu lwaki omusango gwe tegutwalibwa mu high court era aleetebwe barelatives be bamulabeko waliwo ne be basibira mu court martial nga bakkiriza abantu baabwe okugenda ne babalaba era weebali n'olwekyo eyo ensonga nga ntadde wabbali kangende ku nsonga eya Kirumira. Kirumira naye is a human being ku mulundi ogusookedde ddala neewunyiza era neesanyukira nnyo mukulu Ssebalugu okuvaayo n'avumirira poliisi engeri gye yeeyisizaamu ng'egenda okukwata Kirumira wa mapeesa 3 ekitiibwa kye kyonna bakityobodde mu ngeri basala enzigi egy'emirembe egya primitivity egyaliwo mu biseera bya Idi Amin togisuubira mu mulembe guno era abakikoze basaana okwetondera eggwanga kubanga kati we have moved ahead from the olden times n'olwekyo nze mbadde nsaba balooya ba Kirumira yes babeere ku stand by bakole application ejulira kubanga ebisangosango byamutaddeko gimanyi mulungi bagala babimusingise naye ekyo si kikulu kasita bagenda mu open court e high court. Okay, thank you so much the man. Honorable Charles. Nze ndaba olutalo oluliwo wakati wa gavumenti ya mukulu Museveni kulwana kulaba nti Abannayuganda tebamanya mazima tobalaba ensobi ennyo ze bakola because ekigendererwa kyabwe tebaagala ensi emanye. Actually bw'oba ng'oyagala kuba mulabe wa mukulu Museveni kati gezaako oleetere ensi amazima kumanya and bw'otunula ebintu bya kitatta isu si nnyo bye yakola oba byayogerwako okukola because ensi ebiraba but ekikulu kiri nti waliwo ebyama bye bataagala kitatta afulumye ensonga ki bamukuumidde nga tafuna abantu bamulabako because you see it's incomprehensible nga tuli mu kukola investigation tugaenti waliwo investigation because sine waberanga waliwo investigation twakikola mu constitution netugamba 1 tosusa saawa 48 ezo zaasukka point number 2 bweyabanga inakoba court ebeere open point number 3 your relatives balina okubagamba tu babeere ne right to access you okutuuka gy'oli balooya bo teyandibadde nga akola ne puli eno nga tebuuza kuki ku balooya be abo nabo tebawa gaapu nekomera lyalimu already oba Kigo oba Luzira tewali komera mu Uganda nga tebakkiriza abantu bokukola ki kulaba tebagala abantu be kumulaba tebagala relatives be kukola kikolaba so what is it kiki ekiri special bonoba ogamba nti okutta this accountant fine si emadde esoose ne matters waliwo matters ezibaddewo nga ziri bwezityo nene kirala bw'oba wafuna mmoloka gye basanga mu maka g'omugenzi ey'omugenzi njagala nnyo mmanye lwaki omulango baagwokya bana abaayokya omanyi waliwo ebintu bitali Ugandani by the way n'obutemu obwa Uganda bumanyiddwa omanyi omuntu bamutema bamufumita effumu bamukuba essasi bayinza okukuwa obutwa the Ugandan strangling bya Uganda tubimanyi babasuula mu nyanja babasuula mu bisenyi but ekyokutema kw'omutwe ekyo muna Uganda ate
atemeko omutwe atema obutundutundu like this brother uchirumira concealing evidence chiruma not concealing evidence because you have time wokwatira omuntu n'omutematema mu butundu n'obulunda engalo waba igalambe kubifananye binyira have some photos n'okunganya n'okunganya then no be arranging noyocha kateshirala then katono kyakwocha ekyokwokya olina okunoonya enku ate oli ku kkubo bw'obanga walaba n'ekifaananyi kiri nogyako bole n'ogyocha why do you get all that time omuntu azina okutemula aba ayagala atemula ateekeyo alimo kulekawo evidence naye kati zino enku ozikutakutteko biki byonna bw'obanga osobola okufuna moloka oli informa atuwe n'ekigendererwa ku lwaki bayokya bote kyobalanze byonna mbiraba nengamba wasomerako makerere omanyira noscot twakitanga sayansa bino biri scientific Honorable Kenneth Sebalu angatonna jambozi waliwo kansala Mandela Steven Luganda kulya ate ambikidde kansala Mujozi Joseph Lwanga wa DP afudde naye olunaku lwaleero kansala muno Mandela Steven kitalo nnyo Honorable Kenneth Sebalu tusaasira ne famire eyo kuba ekigambo ky'okufa kyo tekimanyirwa nawe kigenda kireetawo obulumi n'olwekyo famire ya kansala nayo tugisaasira kakati waliwo ebintu bye njagala tumanye kubanga waliwo ensonga gye baleese wano eyasobi omuntu bw'abanga azizza omusango n'agenda ne bamusalira era ne bamuwa ekibonerezo asigala nga akyali n'omusango ogwo ne bamusalira ekibonerezo abatakyalina musango asabize punishment naye abatakyalina musango era kiri bwe kiti bwe bamusalira n'aweebwa ekibonerezo omusango aba takyagulina waliwo ebiyinza omukugirwa naye toyinza mugamba nti gundi kino n'olwekyo asobola n'okyogera ku n'agamba nti nabba kati bw'agamba nti nabba tosobola mukwata n'omuddamu tosobola yes no kakati omanyi nze point njirese gyenjagadde njirese njirugamiza nti bwe kiba kiwedde nga kiwedde asobola okyogerako ntegufuuka musango naye ng'ate waliwo ebimukugirwa olw'okuba nti bw'oba wabbako oba wattako tosobola kukola kino na kino naye baba bakusalidde baba bakusalidde kati mu kuwunzika kwonna tewali constitutional crisis tewali amateeka g'eggwanga weegali era awali okusoomozebwa kwonna kubanga mu kuteeka mu nkola ebintu ebimu waliwo ebiyinza obutatambula bulungi naye amakubo mwoyita okubiruŋŋamya weegali era bwe wabaawo ensonga yonna kati ng'ensonga yogamba nti oba mukulu kitata famire egendeyo nzikiriziganya nakyo kubanga eryo ddembe eryobwe bange era amakubo agayitibwamu okukisoomooza nga tekituukiriddwa nago gakola ki weegali era nsaba muganda wange kakati nze bino byange byenjogera era nakulese noyogera ebibyo kakati mpunzika nga ŋŋamba nti byonna tuwe ebitongole ebiteekeddwa okukola emirimu gyabyo omukisa bikole awali ensobi tuzireete tuziruŋŋamye era tuyite mu makubo ebintu bitambule nga biri ku musingi ogussa ekitiibwa mu mateeka enteekateeka zonna n'olwekyo njagala okusaba okulamusa abatulaba n'okubasaba okubaagaliza ekiro ekirungi n'ogenda mu maaso n'enkulaakulana n'okukola ennyo mwaka gukyali mupya tugutegekere tukole nnyo tubeere mu mbeera ey'ensimisa kubanga enteekateeka gavumenti y'NRM weeri etambuza bulungi emirimu ebintu byonna biri bukwaku webale nnyo Honorable Sebalu meya wa kampe Dr. Sirungi gyagaye ekyamateeka nanga wenjagala constitutionalism teyina kusosola buli omu alina okufuna justice ampuliriza n'atulaba njagala kubebaza olw'okutulaba ebira tunabiddamu nga tuze mu kusinkana sabiiti ejja
njagala kwebaza Honorable Mike Kennedy Sebalu, kwebaza Charles Romshana, okwebaza Honorable Ken naye bagambye nsule bulungi. John Ken Champion nnyo kufiirwa kansala wa Mujuzi yaliko kansala wa Honorable